Kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mujje baleko gye mutuusaako engalo enkomyewo n'amawulire amalala nate emboozi oba story tukyali ku ya SB4 Asiya ne Charlse ne ba tiktokers ab'enjawulo abavuddeyo ne bavumirira ekikolwa kino ekyokubeera nga Asiya ne Charlse bafumbiriganiddwa. Kati nno wetwogera SB4 yabaddekawo mu interview emu era bw'atyo n'ayanukula bonna abadde beebuuza ebibuuzo eby'enjawulo. Ekibuuzo abantu abasinga kyabadde nga basinga okwebuuza mu butambi bwabwe babadde nga bavaayo ne bakola ku nsonga eno ya Asiya ne Charlse. Babadde nga bagamba ti senga Asiya akeera ku makya n'azaala omwana oba senga Charlse akeera ku makya n'azaala mu Asiya omwana oyo ani anaamulabirira, era nga babuuza SB4 ekibuuzo nti onaasobola okulabirira abantu banene okuva kati paka obulamu bwabwe bwonna. Kati nno SB4 yavuddeyo nga wengenda okulekerako akatambi awo mu maaso n'abaanukula bonna nga bagamba nti ye nga SB4 alabirira abaana abasoba mu 6 nga ne bazadde baabwe weebali, era naye n'abalekera ekibuuzo nti owa Asiya y'anaamulema okubeera nga alabirira. So bannange yavuddeyo n'ayanukula ekibuuzo ekyo. Kansubire nti bonna abadde bagenda mu maaso n'okubeera nga beebuuza ekibuuzo kino bafunye okwanukulwa, wabula ng'ensonga zo zikyalandira ddala. Ba tiktokers ab'enjawulo bakyavaayo butereevu nga batabukira SB4. Waliwo ne yavuddeyo n'atabukira Feibe ate n'omulala n'avaayo ng'amudifendinga kwegamba bingi nnyo bikyatambulira ddala. Ngenda kuba obutambi bwabwe bwonna mbukulekerako ogende mu maaso n'okubeera nga ate oyogera ku nsonga eno. Nze kye nakusabye kiri kimu, gwe nga gwe nkusaba otuwe gwe nga gwe kyolowooza ku nsonga eno. Gwe okkiriziganya n'abafumbiriganiddwa Asiya ne Charlse oba tokkiriziganya nakyo? Era n'akatambi akalala ke ngenda okubeera nga nkulekerako ke ka Pastor Bugingo. Pastor Bugingo yavuddeyo n'ategeeza abakyala bonna nti bannange okufumbirwa omwavu kibi nnyo, kibi ddala, era bw'atyo n'alagira abavubuka bonna oba abasajja bonna okubeera nga bakola. Kwegamba ye yagambye nti tawagira mukyala yenna oba muwala yenna kubeera nga yeetulisizaako bbomu n'afumbirwa omusajja omwavu, nti era okufumbirwa omusajja omwavu lumbe lwennyini. Ngenda kuba naawe era nkakulekerako obutereevu era nsaba otuwe kikyolowooza ddala. Omwavu teyandisaanye kuwasa oba omukyala yenna teyandifumbiddwa musajja mwavu. Ye abaffe abantu bwe banaafumbirwa bagagga bokka, abaavu baani abanaabawasa? Kwegamba naawe nkusaba otuwe kyoyogerako ku mbeera eno ddala. Naawe tokkiriziganya nabagamba nti nno okufumbirwa omwavu kibi oba okkiriziganya nakyo? Kwegamba nkusaba komenti yo ogitwereko ate awo wansi mu comment section kikyolowooza ku nsonga zino zonna zenyogeddeko ate olunaku olwaleero. Kyengenda okusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde, like nga video eno oba ojagadde. Goodbye for now, toseetuka. Ngenda kugamba SB4 oyinza okuba mukwano naye nga tomumanyi mukwatako. Manyi kyali wange. Manyi sebunya. Kati tuweerera abaana basukka mu 6 nga SB4 media nga Asiya yabazaala nga bazadde baabwe gye bali. Olowooza Asiya yasobola tulema okulabirira? Abalwanirizi b'eddembe muveeyo musitule amaloboozi ku zino ensonga za SB4 zaalimu ez'okwagala okufumbiza Asiya amufumbize Charlse. Mukimanyi bulungi nti Asiya alina akakyamu ku bwongo. Some people you think that ne Charlse alina akakyamu ku bwongo, yet nga Charlse obwongo bwe butegeerera waggulu. Mwe muli ku social media munyumirwa naye temumanyi kino kiki kitegeeza. Bannange mbasaba buli ayina eddoboozi tuveeyo tuvumirire ekintu kino ekintu SB4 kyokola ekyogezaako okufumbiza Asiya ewa Charlse kintu kikyamu era tukivumirira. Eno video webeera ng'erina gwegenda okukosa olwaleero ngenda kwononamu olulimi. Muntagingire wano kino ekingiringiri ki Big Voice wavudde wano n'ovulunga Mama Fahima. Naye nga Mama Fahima byakolera wano abaana ku TikTok tolina w'osobolera wadde eddakiika ezo 5 okubikola. N'ovuddaawo otandise okuwalamba Fibi. Kwegamba nga bwomanyi nti buli omu akutya wano because nti oli Big Voice nti ojja kuvaayo buli omu omulinyirire olw'okubanga ovaayo n'olaba abaana nga bagamba nanti Big Voice ayambala bulungi simanyi Big Voice wateriyo omuntu avangayo okugamba nti oli mubi mu babi. Gwe naawe mu lukalala mwoli, nze kankikugambe bw'aba bayita ababi tosoma babi, naawe weesome. Nange nga baba bayita ababi nange ngenderamu. Wesegera legerawo okuvulunga abaana b'abanno.
teri mwana wanavangayo kugamba nti nteeka mu kika kyo nange mbeere mulungi obosegera nawe ate bwe wetunulira mu ndabirwamu bwoti nga bwe ntunulidde bwe nti mu kamera n'ogamba nti ndi mulungi. I'm sorry for you. We ogamba otya Phoebe nti yenkana nti obwongo bwe bukolanga obwa Aisha. Mukwano manya ayatonda Aisha okubeera bw'atyo obwongo ye yatonda naawe ye yatonda ne Phoebe. Kale gwe bw'oba wabadde okyagala Phoebe abeerenga agaana okubanga bamuyisa abeere metroni nti agaana olw'okubanga agenda kubeera ku muntu ow'obwongo obutakula bulungi. Ne Aisha munnange teyeyagalira kubeera bw'atyo naye alina okubeerako n'emikwano egitegeera nga Phoebe. Phoebe ategeera Aisha bw'aba agenze ku office nti bannange muntwale e Saudi nkole basobola omuleeta e Saudi okola. Phoebe abadde e Saudi emyaka 2 bwamuwulirako nti bamukutte ne bamutwala ku poliisi nti obwongo bwe tebukola bulungi newerekanga kumanyirira baana b'abantu. Teka kumanyiriranga baana b'abantu kingiringiri gwe oli mubi gwe mubi gwe olina ekifesi kikulinga ekiwumba kyamazi ku kkubo olinga kino ekigundi kyaffene kye basuddeawo ne kyamala ne kyatikamu mu makati olw'okubanga olaba bividiyo abaana babikola ne bagamba bannange nayambala bulu munnange eno wane Dubai kankubuulire wane Dubai omuntu gw'ogamba nti alabika bulungi si gwe toliimu. Mukwano toliimu. Video zo zikolera mu biyunifomu obikolera mu t-shirt wekukumye tolina bwoli tulaga nti munnange ofuluma office eya Dubai mwokolera. We shall give you a big respect. Naye saa zino tewali oli kadaama era ogenda kubeera kadaama paka bw'olidde Uganda ng'oli kadaama leka tutekamu mize mibi gya kuyombera waneyo. Omanyiridde nnyo abaana b'abanno ogamba otya maama Fahima mbu simanyi bw'omuyise kino kankikkaatirize ne be nabasogedde bingi okufumbirwa omusajja omwavu kuba kwegumya era ne Bayibuli tegamba nti muwasenga muli baavu. Yeremiya 29:5 nti muzimbenga ennyumba mutulenga omwo musimbenga ensuku. Awo nati banayogera ku mukazi mulyenga emmere yamu muwasenga abakazi. Omukazi asanga ennyumba weeri, omukazi asanga olusuku luwedde okusimba, mulekerawo okwogezanga obusirumbo. Abakazi balya nnyo, omukazi asanga emmere weeri okusinziira ku Katonda. Ayagala omale kusimba lusuku, olusuku lutandike n'okubala naawe olabe nti emmere mweri, ogenda onoonya omukazi. Abavubuka muyiga okukola. Akatale k'abaavu ngenda kattira ddala. Kyaki y'abalokole erina weebadde erina weeva erina weetuusa ate erina weeraga. Obujulizibwa ne tukola embaga mu kaseera ako nga nsula mu kyaki bwakoma dda. Oteeka ogamba ne tukola embaga mu kaseera ako nga n'akazimba enju esooka. Era omuntu ayagala okukwasa mubuuzi osulawa. Bwakubulira gy'asula mubuuze nti emmere gy'oli ogijjawa. Ekala ayinza obutaba na lusuku kubanga ensuku zivaalinga. Ayinza okubanga olusuku lwe atunda masimu n'ebigenderako. Ayinza okubanga olusuku lwe botiki, olusuku lwe nga saluuni. Ayinza okubanga olusuku lwe avuga boda. Ensuku z'omu kibuga za njawulo. Muzimbenga ennyumba bimpandiikira ebisooka. Muzimbenga ennyumba, musimbenga ensuku, mulye emmere yaamu, muwasenga abakazi. Biwandiike mu oda yaabyo. Yeremiya 29 yesula olunyiriri lwa 5 nti muzimbenga ennyumba mutuulenga omwo, musimbenga ensuku, mulyenga emmere yaamu. Awo mulyoke munoonya abakazi. Omukazi anti kaakati mpuliriza mwannyinaze, musimbenga kiri puluulo, muzimbenga nakyo kiri puluulo, muwasenga abakazi nakyo kiri puluulo, naye buli omu atwala omwomu. Mbadde nkiguddeko ku kituuti.
mbadde ngudde ku ngongo eriko n'omwana angambye ogambye tuwasenga bawasenga bakazi ne nga nnyabo nedda naye ebintu biri pluralized. I am education nagenda ku ssomero. Abavubuka muleke kunoonya sex. Ogenda n'obeerawo n'ogamba nalokoka Yesu tabyagala naye kati nkoze ntya n'oyagala ofune sex akkirizibwa mu mateeka naye ng'ekituufu kiri nti otutte mwana w'abandi mubonyaabonya ng'ofunye legal sex. Kati ne baba basanga nga mwekutte ku mukono mu kyaki teri tabbu kubanga babagatta juzi ne kati muna musula embaata temwina gye musula onoonya bunoonya legal sex n'olyoka otwala omwana w'amaanyi n'otulugunya n'okulukuunya n'okuuta n'owasa omwana wano ng'anyirira naye nga buli mwezi akendeera n'agaanamu ennaku 3 n'ojja musumba ono taagala kabooza nkuba omugongo ngambira neba naye mwana akabooziko mizigo nako kiŋŋambira akuliranye akabooziko mizigo otya abali mu nnyumba n'otya ne banneyiba mulowooza bonna beebasedda kumbe bonna batunula waliwo no n'abamala okuyita junior saakugambye nti yeebase ngambira ne bandi pasita ngazze akaboozi k'omu mizigo ngambira ne banti akaboozi k'omu mizigo naye akaboozi nga bazimba n'osiima n'olusuku oyawula n'ekisenge n'amboola esayidi ere sayidi zebweyogerere bano abasigade ne basula eno ekireka wangi ngambira neba nti nga wazimba namboola omuteeka sayidi ere ebweyogerere kubanga weekola ki weeyogerera bano abasigade nabo nobategekera ebisenge byabwe eno ekireka bannange eno yenjiri entuufu lwakuba bayibuli abantu bagigenda mpola mpola kati tutuuse mu Yeremiya 29:5 muzimbenga ennyumba mutulenga omwo musimbenga ensuku mulyenga emmere yaamu kati emmere y'omu lusuku tosobola girya wekka kyova onoonya mwana munno emmere etuuka nebanga weeri kyova olaba buli muwala gw'ofuna bwe muba mudeetinga akwonoonera bwonoonezi mmere kuba asubira ogirina omugulira ekyennyanja n'asunako bwe kati n'omugulira enkoko n'alumako bwe kati akimanya emmere weeri ekintu kiri kyabatonderwa mu mitima bamanyi nti bw'otandika abakazi emmere oba olina ate naayinza n'okukuberera wakisa n'akuleetera ne banne 8 ogenda okutuuka kwa pooyi gye mwagitadde nga muli 10 aleese banne 8 naye wa 9 naawe oli wa 10 hello meet my friends kandi ne bafriends nabo tebeeteeze balina kye banoonya bw'obanga ogenda ku miitinga omuntu genda weka ogenda n'emikwano gyo oluddewo oyagala omusajja alabise osomba abawuulu babeera batunulira omwami wo nga balinganga abali ku gundi eno Snapchat gwobeera otunudde eno nga bali mu kumukola bati
basongola obumwa bwe bamoola amaaso babikula nako bo bayita bakusaaga gwogenda okulaba omwami wo ng'oyambadde bulungi bo nga bambadde kookoonyo muliyiga ddi omwana omuwala yeetuze biri ku social media bitambula omuvubuka yamulekawo n'awasa mulala abadde awo ng'abigaayagaayamu naye nga byagaana okuyingira mu bwongo okutuuka lyatandise okuteeka ku social media nti agenda kwebaka okutali kwa bulijjo okuwanvuko gwe oyinza okuba tonnafuna bingi naye weebaze Mukama nti wagwa mu mikono gye